ddala tabeeranga kakoze buli ensagi koze buli kibi. Dictator number 1 oveeti eri nga tumaze n'okuwa Nobel Peace Prize yaffe n'ojja n'okyalira omusajja ono. Nelson Mandela yaddamu ebigambo bino tinamukyalidde si lwakuba simanyi nti dictator, namukyalidde kubanga nze naye tuyina kye tukkiririzaamu nti si kirungi okusosola abantu olwa langi yaabwe. Ntegerekeza? Si kirungi, nze naye ekitugatta apartheid femite tukola ki? Tujagala. Kati tukkirire wansi. Kiki ekigatta ebibiina by'obufuzi eby'opposition? Kiki? Nsonga z'abantu. Nsonga ki? Amalwaliro amafu. Tukkiriziganya mu ekyo? Tukkiriziganya. Ekigatta ebibiina by'opposition mazima na bwenkanya. Kyo kyokka. Ekitugatta awamu ng'ab'opposition mazima naki? Na bwenkanya. Ffenna tulina amazima n'obwenkanya. Bobi Wine bwagalaba, mukulu Kyagulanyi ne mukulu Mpuuga wa DF bwagalaba. Anti yamugisha muntu bweraba amazima ne Nandala Mafaabi owa FDC wagiraba. PFF bweraba amazima ne UPC bwegalaba. Nupu bweraba amazima ne Democratic Party bwegalaba. Era obwenkanya nga bwe buli nabana ozanga ono mukyala we bamuwasa oli akolera mu government munda Nobert Mau PFF ndiate kati ffe twakavaayo eri ate bali babi nnyo oli abadde abawa. Abamu ne bagamba n'okugamba nti bazireeta ssente ne waka zaatuuka era zaaliyo naye nenzikwata nenzikola ki? Nenzizaayo naye nga yamanya nga zikola ki? Nga zijja. So buli muntu amazima ge n'obwenkanya bwakkekwa. So tewali kitugatta. Tetulina values. Tuwogera bwogezi tuli bantu bawansi tukolera muntu wa wansi ne twogera ku malwaliro ne twogera ku masanyalaze ne twogera ku mazzi ne twogera ku ki. Naye bwe tutuuka ku mmeeza egaba bino byonna tugenda emikono nga myerufu era miyonjo. Oba bwe tutuuka ku mmeeza ng'oli agamba bannaaye ye abantu bange badde baagala eddwaliro naye nina kalooni. Abantu bange badde baagala guni naye muganda wange bamusiba ssebo mbadde nsaba omusumulule. Muganda wange tutuuse wano munnaye kati bino bituwe naye nakino we tugende wa Mukama buli omu asaba bibye. Si ya Mukama mukulu Museveni naye Mukama Katonda. Bwe tugende wa Katonda wa Allah buli omu asaba biki? Buli omu asaba bibye. Ku by'abantu ateekako eki? Ennyongeza. Katugenda okutuuka wali ku mmeeza eteesa nga buli omu ebirowoozo bye birala. Nze singa Museveni ampayo omusanvu nga mpeta. Nze singa nfuna nva mu looni nsidda. Nze singa nnyingiza ababaka 50 ne bampa obwa leader of opposition nze sibafaako. Nze buli omu nga byaliko mu mutwe byaliko birala. Nga buli ajja bye mukkiririzaamu si bye bimu. Kasa mubanga nze naawe ne bwabeera mukyalawo nga mwebase ewaka nga esaala gye musoma si emu nga naawe olinamu enkenyera nti mukyalo ono ngendeka ssente zindazadde kameeza awe nakomyewo saazisanzeewo nawaayiriza muwala wange ng'omutima mweguli naawe tojja kukkiriza mukubyakugamba obadde ogamba ki obadde oyagala zaaki asooka olinde ebyo nja kujja nabyo ng'ate mukyalawo kubanga omulabyemu agatali mazima obutali buki bwenkanya. Kati ekitulemye okwegatta amazima ge twegattirako obwenkanya ne trust obwesigwa eri ffenna tebuliiwo. Tewaliiwo muntu n'omu mu opposition a trustinga mulala nti byagenda okukola oba bye boogedde oli byagenda okubeerako era y'ensonga gye tugenda okumalirako ebyobufuzi byaffe 2026. Nuno ensonga eyo buli muntu ebyekwegatta abiraba bbule. Yalaze eri 28% mu records zino muziina mu Uganda yonna ku bantu 45,000,000 abantu just 10,000,000
miliyoni actually nga 8 zeziraba ku masannyalaze abalala tebagalaba kati TV agenda kugikozesa kyo njagamba nti balina solar. It's not true. Solar tekola ku TV ekola ku lighting yokka. Dissemination of information okutuuka ku muntu wa wansi taliiwo. Abantu batuuka okulonda omuntu azzeewo n'amugamba nti kati oyo manyi oyo wa bbulu oli wa red oli wa pink kati pink gye tulonda ku luno ye kyatwala given their levels of education. So how are you disseminating that information okuva ku bantu bano ku TV ne radio naye nekkirira netuuka ne ku muntu owa wansi asembayo n'abanga amanyi ekyo kyekijja okufuula ow'enjawulo. How are you gathering data nogamba bw'oyogera ne Owen nakukyaza aba alina data era bwe mba mwogera ne bwebeera TV set olaba nga mufulowinga oba kitegeera bamedinze kombawulidde waliwo abakubi b'amasimu naye mujje muwulire nga makolo kavuma akubye essimu owulira nga waliwo byayogera nga biri muki sense n'abalala boogera obwogeze kati buli muntu agenda kulya buli kati kikukubisa essimu ogamba nti buli muntu agenda kulya olwenseewu ekole ki olwo bakumanyeeko ki oba kyega kyendegeeza bw'oba okubye ku program kiki ekirala kyotega. So abantu bangi bampita okugenda mu bibonampita ne sijja si bubi nengamba sijja kujja oluusi ne bankubira okugenda ne bagamba sirina mawulire abali ku parliament bamanyi enjira twanjogedde ku kye bagamba go si mawulire. It's not a national issue. Commentinga bali mu kamyufu wano akamyufu kenarebu zekati ka commentinga coach commentinga ku Mao kati mwogere coach Mao. Everyone knows Mao is the nuisance of himself. Everyone knows buli muntu yakira bantu babba bino bakola biki. So should we abere mbozi? They are national issues. Abantu bakutiddwe Karamoja. People have been killed in Karamoja like they are killing chicken. Is it by our UPDF? Is it by the Kajongs? We need to find out. Abantu tebasoma. Abana dropping out of school after P7. Basuka bali almost 60%. After P7 tebamala S4. Waliwo amawulire agali national kubanga ono neighbor wona omwana wa atasomye gwe bw'oba osomesezza doctor ono agenda mu maaso akutemeka omwana w'omukono ng'ayagalako ssaawa naye gwe doctor wasomesa wakulongoosa amusomesa alongoosa naye tasobola kulongoosa bamutemyeko ki omukono naye oli adayagalako kati bano abaana abatubba obulabirwamu nti sigoba olina bakalabirwamu kange sigoba ne mwensanga ng'emmotoka bajambudde sigoba sigenda na ku poliisi kubanga ekizibu manyiwe kikola ki tebasomesa taata we tebategekera taata we tebategekera maama we naye yannyini tebamutegekedde n'olw'ensonga eyo kyalina okukola kyekino we mulaba nga ajja nga ajjokka nsibamu n'okusibamu n'akatwala enkya n'engula akalala kubanga sigenda kuddawo kudwadwalikana na muntu nga sisitemu eyaffe yennyini yemukozesa yakola ki yemufudde kyali okubeera obumu bannamawulire we munaatambula joint nga tolina gwe weegatta nayo ani gw'okubira n'akuwa miliyoni gwe weegejinge w'otuddaawo weebuuze nti ndi munnamawulire naye mikwano gyange gikoma kukumpoola ssente mmeka nga siwaddeeyo musingo wano baddekaawo n'okirowooza nti nze Owen Kaswabuli Richard abantu bakoma ku ssente mmeka okumpola nga siwaddeeyo ki nina gwe nkubira ne mugamba mpereze 10 n'agiteekako nina gwe nkubira ne mugamba mpereze 2 n'agateekako nina gwe nkubira ne ngamba nti mpereze 5 n'agateekako miliyoni n'agiteekako miliyoni ya mukitundu n'ateekako miliyoni 3 n'ateekako 10 n'ateekako miliyoni 3 n'agamba yingini yayita wano ozifune wafunye akalimo nti ye ogenda kukola nti bampadde kana akagudo k'egundi nti yita wano ngenda Bulaaya naye yogera n'egundi muwadde emitwalo 10 ojja gisanga waawo oyo omuyina Parliament ekisookera ddala ekolebwa ebintu 3 ekolebwa omulonzi gwe tugenda okusanga nga tunoonya akalulu ekolebwa ffe abagenda okunoonya akalulu
ate nekolebwa n'abo abatukulembera nga tutuuse mu parliament. Ekolebwa ebintu ebyo bweba erina kyenaakola. Omulonzi akutuma ki? Omulonzi ayagala amazzi amayonjo, ayagala amalwaliro, ayagala enguudo zikolebwe, ayagala amasannyalaze, ayagala kuva mu bwavu, abaana be basome. Byebintu omulonzi byasaba, tasaba bingi. Ate ffe abagenda okunoonya akalulu tubagamba ki? Tubagamba tugenda baleetera amasannyalaze, tugenda baleetera kino, tugenda baleetera kiri. Bwe tumala ne tujja mu parliament gye tulina okuwa omulonzi ebyo bye yakoze eki? Byasabye. Naffe bye twakoze eki? Bye twamusuubizza. Bwe tutuuka mu parliament Uganda nga bagibanja obutabalika 10 wameka 120 trillion. URA ewe joko okunganya sente negamba twafunyeko trillion amakumi ameka 3. Tubadde tusaba mwewoleyo n'emirala ameka 3. Kubanga na 3 getwafunye tugenda kusasula magoba ku mabanja. Sina mabanja naye magoba kuki? Ku mabanja. Kati netuduka entugamba naye kati abantu bajja kugamba nti tukoze tutya nti tugende twewole mu advance. Ndi ate tutya. Dikati olaba oluguudo luno okuva e Masaka okutuuka e Mutukula nina omuntu gwe nafunye asobola oddukola n'atubanja nga wayise emyaka 4. Nti oyo mumuleete kiko najja ne tumusayiningira endagaano n'atandika oluguudo n'alukola kubanga kye twasuubiza abaki ne tukikola kuki? Ku bbanja. Omulonzi ye n'asigala nga tulina omukekenyula n'akasembayo okulaba nti no tusasula ono kiko mu myaka 4 nga obudde bwo bw'okusasula bukoze eki? Butuuse. Titwagala kukola ddamu nti ye waliwo aziina ajaji tukolere tunaamusasula. Ne tubanga ebintu bye twasuubiza abantu either tetubituukiriza oba bwe tuba tubituukiriza mu maki? Mu mabanja. N'olw'ensonga eyo tuyina okubakenenula abalonzi okulaba nti amabanja gano gakola ki? Gasasulwa. Naye ng'omulonzi tetumubuulidde tekizibu ekiri eno. Gavumenti yagwadda sente tewali. Tuli mu maki? Tuli mu mabanja. Twewola dda mu advance. Nkigamba nnyo abantu nali nkibuli abaana ba Bobi Wine ngamba leero ne babalekera gavumenti eno abagagga b'omu ggwanga lino ne bagamba nedda Museveni nga tali ku bukulembeze security tewali ne bajjamu sente zaabwe ne bazitwala e Malawi oba mu gavumenti endala yonna ne babalekera eggwanga lino temusobola kusasula mabanja ge tufunye. Mugenda kukola muti okulaba nti no mufuna emisolo. Bwe mumala okufuna emisolo musasula amabanja, musasule civil service, ate ne security esigale ng'ekola ki? Ng'etambula. Oye mukulembeze ye president gwe tukola ki? Bye birowoozo bye twagala. So genda okwesanga nga wotuukaawo nga gamba atusoke tugobe ani? Mukulu Museveni. Twagala lule oba tufe yamalako emyezi 3. Olina plan ki? Eyokuwa obululu ofuke president obukulembeze obusigazi. Twewoza amabanja ku buli omu. Ate buli omuntu muwadde akanyeebwa. Amerika ye nanyini kisawe ky'ennyonyi wano. Byonna byenoone Congo na ludda wawaza bituukiraawo ne bakola empapula ne bagenda. China yekola enguudo n'ekisaawe. Spain ne Turkey be bakola eggaali y'omukka. Russia etwadde ebyokulwanisa. Israel ye training amagye ga wano negawa n'ebyambalo na buli kimu. Buli omu tumwinako akakwata. Gwe bw'otuula eyo olowooza bano abatubanja twasoka ne tubeera n'ettalo ne tuddako heritage kati tulinayo Total yeri mu mafuta kampuni za Europe. Gwe bw'otuula eyo olowooza bw'otwala eggwanga lino bano ababanja 12 ani agenda obbasasula ng'ono ye yasayininga amabanja nabo. Tokirowooza. We need to think about governance issues. N'okubuulira abantu amazima nti
ebyo bye muliko si bye ebituufu bye bino. Ate mwe bannamawulire mwe mulina okukola ekyo nti ensi yaffe bagibanja obutabalika 12 America egibanja bwe giti, Islamic Development Bank bwe ziti, World Bank bwe ziti, ono bwe ziti era bano bakyabanja. Yenna ina president ajja alina obbawa assurance engeri gye bagenda okusigala nga bafuna sente zaabwe bagenda kusasulwa, kubanga bwe baata balina assurance nti ono abasasula bo bennyini be balina ebyakulwanyisa ebiri superior ebisobola okujjako ono. Bw'akola East African Community ategeeza ki tontabaala sikola ki sikutabaala, kitegeeza toyina woyinza kuzimba gye okwetooloola Uganda, toyina n'obobeera Kenya bakunona bunonyi olw'endagaano eyakolebwa. Besigye bakunona nga tebalina gwe beebuuzizzaako kubanga y'endagaano tontabaala sikola ki sikutabaala. The East African countries, Sudan bwe yagaana bagitemako ne bakola Southern Sudan n'oli n'asigala eri. Kongo yali ekyawalira emundu yakubaawo egoma netokota paka we basalako Southern Kivu ne Northern Kivu nga ziri mu control ya M23 kubanga waliwo tontabaala sikola ki. Era abafunayo abantu 2 3 5 10 abavudde engulu ne bateekayo ebifaananyi buli muntu n'akyacalira nti bano betulina twafunye ongeni twafunye gundi eggulu twafunye ani eggulu. Mbalayirira wabweru wa Kampala ne wabweru wa Buganda ebibiina bya opposition byakkekwa. Omanje baitekkekwa byabbula Kasofuluma Mitiyana byabbula Kasofuluma bridge Karuma bridge eri wano ewa ebusoga jenje kasogifuluma bwoti oyinza n'okwewuunya oba eri waliyo opposition. Omulimu gw'opposition gwe tusinza okukola omunene guli wano mu Kampala, wano mu Central, wano mu Buganda, wano buli kibiina wookisanga buli omu ayagala okusika naye fulumako ebweru osangayo DP yokka. DP ojja gisangayo nga mulimu obumulumulu bwa DP wano, mulimu obumulumulu bwa DP wali, taata wange yali wa DP, mama wange yali wa DP, senga yali wa DP. Oba kyega kyendegeeza kyovulanga omukulu naye tagita buli dakiika agyogerako nalyo naakavaayo singa sinze singa teringa bweri buli dakiika omukulu akola ki agyekukutirizaako tayagala kuta connection nayo kubanga ze networks naye zakozesa. Bwogenda mulangaawo UPC weeri naye yabaddewo luli nga bino tebinnabaawo. Lindako kano akalulu ke tugendamu kubanga kano akalulu ke tugendamu mu Electoral Commission bamaze okuteekayo gazeti nti abaddeko si yajja okubeerako era n'omukono gwe teguliiyo. Mukulu akena bataddeyo walubiri balina okuddamu okulonda kati ojja kwesanga nga omukolo gwa mukulu akena kubanga si gwe guliyo nga si yabasayingira ojja kwesanga nga abantu bafuuse independent.